Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga akubiriza abantu okuyimukiramu okulaba nga tulwanyisa okusaasana kw'obulwadde bw'Ebola okulaba ate nga tuvuunuka omutawaana guno. Kwaniriza nnyo ku mawulire Agabuutikidde akawungeezi kanoze Ismail Nsubuga enkuba etonyeemu mu bitundu bya industrial area wano wetusinzira okuweereza mu budde obw'akawungeezi naye ffe katugende maaso tukutuuseeko amawulire Agabuutikidde era katusoke n'emitwe emikulu. Ebikulu mu Gabuutikidde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pichipichi, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Okulwanyisa okusaasana kw'obulwadde bw'Ebola, Katikkiro asabye gavumenti okuwa abasawo ebikozesebwa okwetangira. Tunaagayala ku bulwadde bw'Ebola era ekyokukola gubeera mu ggalo. Ababaka abava mu Buganda bennyamidde olw'engeri abagagga gye basaanyizaawo ebibira ebuyikwe. Era okusaanyaawo ekibira ekiyimiridde Katonda nga bwe yakitonda oba omenya etteeka. Abatwaweeza bafulumizza alipoota ku nsasula y'emisolo abagiwa beemulugunyiza ku bakukusa ebyamaguzi abasusse. The business has totally collapsed. Today when you go to Malaba, you can count the people who are in. Tuli buterevu ku Bukedde TV1 ne Aban TV era agakawungeezi kano tugatandise ne Kamalabyonna wa Buganda Peter Mayiga akubidde abantu omulanga okusitukiramu ffenna wamu kitole okulwanyisa obulwadde bw'Ebola buleme ate okusaasaana ennyo mu bantu. Katikkiro asinzidde Bulange Mengo gy'ayogereddeko ne bannamawulire n'asaba gavumenti okuwa abasawo buli kyetaagisa okulaba ate nga nabo beetangira obulwadde buno obw'Ebola okubakwata. Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga akubiriza bannayuganda okwewala obulwadde bw'Ebola nga bagoberera ebiragiro ebyateereddwawo minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti. Obulwadde obw'Ebola bwa bulabe nnyo era tubakubiriza okugendera ku biragiro bya minisitule y'ebyobulamu ya gavumenti eya wakati n'amagezi agatuweebwa abakola ku byobulamu mu Bwakabaka n'abasawo bonna. N'olwekyo bwe tunaagayala ku bulwadde bw'Ebola era ekyokukola gubeera mu ggalo. Abyogeredde ku Bulange Mengo gy'asinkanidde bannamawulire n'ategeeza nti okulwanyisa Ebola buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda. Abalina endowooza nti Ebola ddogo nabo tubakubiriza ebyo babiveeko. Era omuntu alina obubonero obwenkoonyeeko aleme kugenda kulagulwa. Bw'olaba omuntu alina obubonero obwo tegeeza bakulembeze. Katikkiro asabye abantu okwewala okuziikula abafudde Ebola nti kubanga kino kiviirako okwongera okumusaasaanya. Twewala okuziikula abafu olw'ensonga yonna. Era ebiweekula eyo ne Kasanda baatugambye ba imaamu abaziikudde abasiraamu ababadde baziikiddwa mu ngeri y'ekisawo. Wenjogerera imaamu yafudde n'abalala ababaddewo nga bamunaaza balwadde bayi. Tekimanyiddwa oba banaawona. Twewala okuziika abantu abafudde nga balina obubonero bw'Ebola. Tulina okuleka abakugu mu byobulamu ne baba baziika. Asabye abantu abawangalira mu bitundu Ebola gye yasooka okuli Mubende ne Kasanda okwewala okutambulatambula nga bagenda mu bitundu ebirala kubanga nakyo kya bulabe. Abantu bonna abali mu bitundu ebirimu obulwadde tubakubiriza basigaleyo okutuusa nga omuggalo gugiddwawo era abantu baleme kwebbirira kuva mu bitundu ebyo. Akunze n'abantu okwewala ennyama y'ensolo z'omu nsiko n'okwewala okulya ennyama y'ebisolo ebyefiiridde. Abantu abali ebisolo eby'omu nsiko nabo tubakubiriza babiveeko. Yeebazizza nnyo abasawo abali ku mulimu gw'okujjanjaba abantu abalina obulwadde bwa Ebola ng'agamba nti bakoze omulimu gwa ttendo era nti gavumenti esaanye okubawa ebikozesebwa ebimala mu kulwanyisa obulwadde buno n'ebibayamba okubwetangira. Bwe tukwatira awamu Ebola tujja kumuwangula. Tusaasira nnyo abafiiriddwa abantu baabwe, tusaasira nnyo abasawo kubanga Ebola akosa nnyo abasawo era tukubiriza gavumenti abasawo ebawe ebikola ebibatangira okukwatibwa obulwadde obw'Ebola. Tubeebaza abasawo abeewaayo bulijjo okutaasa obulamu bwaffe
Bino bibeereddewo ng'olwaleero waliwo omuntu omulala omwakakasiddwa okukwatibwa obulwadde bwa Ebola, abalala 2 bafudde nga kati kitegeeza nti abaakafa obulwadde buno baweeredde ddala 51. Abali ku bitanda mu kiseera kino bali 18 ate abajjanjabiddwa ne bawona baweerera ddala 61. Nuliyati Namagembe ne Ronald Kakoze bakusakidde eggulire lino.